Okay, nyongera okubeera nga tenkubuuzako buli omu gy'osinzidde okubeera nga togoberera. Very good morning, afternoon, evening buli omu kijja kusinzira budde ki video eno wegenda okubeera nga tekutuukirako Fad Pro UG gemanya wende nnyo okubeera nga tembatuusako update ku biki ebitambula mu ggwanga lyattu Uganda sakuwonebwera ggwanga Uganda era nga gwe yakatwegattako making sure nti video nterako ekigalo likinga sharingirako abalala ate teweerabira okubeera nga otwegattako mu butongole subscribinga oleme okubeera nga tosubwa amawulire ekikabo ekiti ate mu budde kakati amawulire ndowooza gengenda okubeera nga tetandika nago mawulire ga Chosen Becky era ng'ensonga zikyakutte wansi ne waggulu oluvannyuma okubeera nga temunaye best friend wa Dictator Amiri yavuddeyo nabeera nga temunange atwala eyali oba yabadde mukyala wa mukwano gwe munange tubadde tukyali waliwo akatambi akali mu kubeera nga tekatambula era nga katambi kano kalaga nga Dictator Amiri we yabadde kukyala tabanga Dictator Amiri naye yasazeewo ensonga zino abiri nga ate munanga azikwasaganya ngenda kubeera nga tekakutirawo ku screen yo nawe yongera okubeera nga ate okalabako olabe ki ekigenda mu maaso era ng'omukolo guno ogwabaddeko Dictator Amiri essanyu lyabadde ly'amaanyi nnyo nkugambye kyabadde awo kyabadde kikambwe nnyo era nga akatambi woli mu kubeera nga ate okalaba ku screen yo awo era nga still ensonga za Chosen Becky nazo tezinnaggwa ebyama bikyayongera okubeera nga ate biyiika ngenda kubeera nga ate byonna byonna mbikutuusako awo gwe tuula butuuzi kalira nga nkujjukiza tulina Sheikh Ashraf musomi wa dduwa enamba z'essimu zitawo wansi awo ku stickers ajja kubeera nga takulombereddwa buli kimu kijja kubeera nga tekikutambulira bulungi nnyo malidaadi saana saidi endala Habibu Airport pickup ate nawe bali nnyo okubeera nga tebakukima ku kisawe n'okutuusa yonna gye watagadde okubeera nga ate otuuka ate mu budde nkomawo n'ensonga endala nnyingi nnyo for now kankumoto mubaawo. Chosen Becky my sister ndi ku side yo agavubuka ago gawase paka lwe ganaddamu amagezi agayigiriza emikono gyago okukola gawase paka kwawusiboyiwo lwe bajja okutegeera nti omusajja afuna omukazi ali mu myaka gye omusajja afuna omukazi gwasobola okulabirira omukazi nga tolina kyomugattako tolina kyomugamba saagala mwebuzeebuze omukazi nga yakubeezaawo ye buli kimu gy'oli tolina kyomugamba alina obuyinza bwonna obukyusaamu n'agamba gwe tokyammatiza kati driver oba kameramaani wange yaba atwala ekifo kyo gavubuka mmwe mweyigiriza okukola era naawe nkubuulira my brother naawe olulo olulinde nga mbaga anytime from now mukama we ayinza okwagala okukyusaamu n'agenda naawe siboyi naawe totokaabirira mweyigiriza okukola munoonye abakazi be musobola okulabirira eyo nsonga nkulu nnyo ekibaagaza omukazi eyava e Masaka n'abaana be mutufuukire ekizibu embeerera n'abakazi abatazaalangako tebaaliyo lwaki mutuleekaanira bakazi be musobola okwetandikirawo tebaaliyo naye olw'okuba nti temuyina buvunaanyizibwa bwonna mwagala kulabirirwa kababawase Chosen Becky bw'omaliriza oyo nnyamba oyagale n'awusiboyiwo kisajja lwe gajja okutegeera nti omusajja alina okukola era afuna omukazi gw'asobola omukazi bw'oba tolina ky'oteeka ku mmeeza ye kazi bw'aba yakubeezaawo buli kimu kyonna ky'oli nga ye ggwe buli kimu kyonna ky'oli nga ye tolina moral authority kumugaana kukyusa mu ndya nze mbabuulira oba abasamba kyenda oba abasamba kyere oba abali atya alina authority kubanga yabalabirira Becky my sister gwekola gwa kubasamba n'oyo bwakunyiizaamu kyusaamu ate tomulinda bw'olaba akusanyusa lya lwegajja okuyiga okukola n'okufuna abakazi abali mu liigi zaago sajja atazaalangako obeera otya ku mukazi eyajja n'abaana basatu okuva e Masaka mwe mulowooza tetukimanyi nti omukazi mumubalako sente mwali mumwagaddeko oyo omukazi olina oyinza omwagala gwe guvubuka gwe oyinza okwagala oyo omukazi kewategeera nti bakunoonyako nsimbi basambe kirindi aba vidiyo fumita ab'ebifaananyi fumita kina driver baliye paka lwe gajja okutegeera nti omusajja alina okukola afune omukazi gw'asobola mulekeraawo kulinda ebitegeke kano nsaba okawuliriza era okwongereyo zino ze nsonga ezisobola okuleetera omukazi okugenda n'abadde best friend wo oba okufumbirwa oyo abadde family friend wammwe nga bw'olaba Chosen Becky bwe yakoze era gwe ali mu comment section ng'owooza simanya abakazi tunoonya mirembe peace of mind bw'ofunira emirembe w'ogenda njagala era naawe okusooka okutegeeza
titewali mirembe gyonoonya mu musajja abadde best friend wa bbaawo ng'omanyi nti babadde batambulanga bonna era babadde bakola emirimu bonna. Ekisooka ku 10 byonna ebibadde bikukolebwako ekitono ennyo ng'ate kyekitono ensanvu abadde abimanyangako. Sinakindi nga nenneeyisaaye naye mu maka ge eri gyali teyawukana. Omuganda wakugambira nti mbulira gw'oyita naye nkubulira empisa ze. Kati bwe bakulimbanga nti gw'obadde onoonya mene peace of mind n'ogenda ne best friend wa bbaawo kitwale nga ffe abasajja bwenyinza okuwoza munoonya peace of mind bonze emirembe njizuddemu oyo omukazi abadde bestiwo ennyo. Kubanga nkimanyi bulungi nti relationship gyentandise olwedde ngitandikidde mu ntalo awo tewali mirembe. Era oyo bwakulimbanga nagambo sima tunoonya mirembe nze nnoonya mirembe weefulira emirembe wengenda. Kati mirembe ki egiri mu relationship gy'omanyidde ddala nti oli abadde best friend wa bbaawo ng'okimanyidde ddala nti oyingidde relationship already ey'entalo mutandikiddewo tomanyi ex kikyala okulowooleza era tomanyi kikyakupulaningira nangeri kijayinza okukola mu revenge. Kitegeeza nti either oli mukazi mulwanyi wa ntalo nti era okiyingidde okimanyi bulungi tikati nyingidde entalo nja kupambana nayo naye nga wagenze kufuna mirembe na kuwumula ng'oyingira relationship gy'omanyi nti kati yakufungiza bikonde. Njagala okatapute bulungi. Kale zino nno ze nsonga zenyinza okulowooza nti omukazi eziyinza okumuleetera okwagala bestiwo oba abadde family friend. Ekyemirembe kyo kijjeemu n'okijjamu. 1. Ensonga esooka omukazi oyo oteekeddwa okuba ng'olina ekinene kye wamukola. Ekinene kye wamukola either nga kituuse ku level y'okuba nti olowooza nti oba wamuttira na muntu oba nga yakukwata naye ne bestiwe. Kati in return oba mu revenge n'ayagala naye akukola akantu kamanyi nti kagenda kukuluma nga era mweteefuteefu okwaŋŋanga any repercussion eyinza okuovercominga in that oba mu eyo action gyagenda okutakinga. Tebakategedde nti oyinza okuba either nga wamukola ekintu nga kizito nnyo nga gyenkomeza kati naye n'anoonya engeri gy'ayinza okutokyalingamu oba okkulumyamu naye okukola revenge nga kyalina okukola kwe kugenda n'emukwano gwo. Era mu kaweefuba oyo abakazi oba abasajja tumanyi okikozesa nga advantage. Kati gwe omusajja omupya n'olowooza nti oli mu mukwano kumba oli yakukozesezza nga kyakulwanyisa oba ng'engabo ye gy'atezeeyo eri omusajja. Kati gwe n'akuteekayo bambi nga Ssekajja musajja wattu bayinza okuba nga bamutezeeyo ng'omukazi ye alina bigendererwa bye ayagala kulumya bbaawe. Kati kyesimanyi oba Amira alina ekibi ennyo kiri ku level y'okuba nti kyatuuka ku mbeera erowoozesa Chosen Beko okukola ekintu ekyo. Then 2. Amaalo urban excitement ankyaye tolina nakyamanyi nnyo ky'omukoze kasajja gwe nja kukulaga nti nange ndi wa kitalo. Sipiidi n'atakiwaamu wadde emyaka 2 wadde mwaka mulamba gukiggweremu era n'abasajja manyi okukoleramu awo ensobi. Kazi yakagenda weeks 2 tonaba busungu n'okolera mu busungu otuuka ekiseera nga wandyetaze okuddira omukazi naye ng'ate wamala dde okuteeka omulala ewaka alina lubuto. Kati agamaalo nago gasobola okubeera kubanga bwe tulina Chosen Beko amanga ago nti omukazi brand a star olwaleero we Uganda kyovala nti abayimbi be Uganda tugenda kusigala nga tuli local bukubanga you've got a man bukato tuse n'okwekyusa amanya mbu Mrs. Ssekajja. Can you imagine mbu Mrs. Ssekajja a brand like you guruza singa buli afumbirwa teyekyusa nti waliwo kyetulaba nti eira gateekeddwa okubanga maalo agali awo ndi mukusa ensuli oba ndi mukunnyonnyola ku sayidi y'omukazi. Then ensonga eyinza okubeera ey'okusatu yeey'okuba nti muyinza okuba nga wabaddewo kukuta okubadde kukolebwa before omukazi ne yeesanga nti olwedde ali lubuto kati nga takyayinza kulugjamu mu kugezaako okutya okuswala n'ayagala byayo ffenna tubifiirwe n'akipublishinga ng'ensi tegenda kukitwala nga nsonga olwedde yakipublishinze tekyakola mawulire nti oba yayendera mu maka g'omusajja n'ebiro efaananako bityo. Ekyo lwa kisobola okuleetera omukazi okwagala bestiwe olaga nti wa ekyazze byalinga byakusaga sina kyakikolera. But about emirembe
tebakulimba nchiddamu okunoonya emirembe ng'oginoonyeza mu besti wa baawo ba besti wa mukazi baba kulimbye aba abantu emirundi egisinga mbuulira gw'oyita naye ng'obuulira empisa ze tebatera nnyo kwawukana mu bikolwa emirundi egisinga n'ebikolwa ebikolebwa mu maka eyo bitera okuba nga bimanyiddwa ekyokusatu oba ekyokuna omukazi olwaliro Chosen Becky tosobola kuŋŋamba nti ate abakuba ng'omuvubuka abadde single that would be another case naye ng'okimanyire ddala nti n'omusajja abadde mufumbo ng'alina ne ka girlfriend ke bambi kasulana mu clinic Smile Nansana wa nga omanyi nti n'abafumbo nti olwedde babadde batuulanga ne mu nsonga zaabwe ne mukazi we ng'ajja n'ewakaawo wateekeddwa okubaawo omupango oguli beyond that ffe ku kye tumanyi geddo kakasibwa nti abakazi be basinga obwenzi mu nsi yonna nkiddemu kyongedde okukakasibwa ng'akikakasizza ayingidde mu books of records Genesis books of records mukazi w'e Masaka gwe bayita Chosen Becky baabyogeranga omuvubuka yavaayo n'ayogera n'agamba omukazi oyo muzibu n'agamba Dictator Amiri nti amagezi g'enkuwa galyaga oyo mukazi mwesonyiwe ng'agenda embalala n'agenda ejjinja n'abasajja balala kyongedde okukakasibwa nti abakazi b'e Masaka tebakoma ku kufumba bufumbi nampisa bula n'obwenzi baabatendanga niwe ofuna omukazi w'e Masaka be balina empisa abomaze kati balimu n'obwenzi ng'ate abukoze sina muwanvu nti mulangaatira mumpi mumpi obeera omumpi w'enyuma gwe nolowooza nti oba teri ayinza kukwana buli akwana wadde olina gw'olina olabanga kugamba olabanga oli proud nogamba nonoka mumwagale simanyi kubanga kino kikakasiddwa nti yayendera mu bufumbo yalinga ayagala Dictator Amiri nga wayagala ne kameramaani atuse n'okugamba nti omwana ono manya abaana babagagga babeeraawo n'agamba nti n'engeri gye mwagala ono kanfuuke kameramaani mukuba ebifaananyi mbw ate gaasoma birala mbu yasoma bwa looya teriyo muntu ayize soma bwa looya n'akuba bifaananyi kitegeeza omulimu gw'ebifaananyi yaguyingira lwakwenda kwagala kulya muka musajja tosobola kubeera nga oli looya professional nga lawyer n'ogettako diguli ey'okubiri mu ya psychology ate n'ogamba nti kankuba ebifaananyi ekyo kyeraga lwatu nti mwali omukazi yalina abasajja babiri mu nju ono alya n'ono alya kati firimu eri ku DNA totwalako omu bonna batwale kibera abaana omukazi ekirungi wali omwesonyi wadda oba tonna bakufuna ekirungi okola kebera abaana bo yagala abaana bo omukazi n'oyo gwali naye agenda kwawukana naye kubanga kyazuuliddwa nti omukazi alina akasagazi tamatira ate oba ne bwina era ajja omukoli gwe yayogera nti yali agenda kwanjula ng'ate akyali mu makaago kakazi ako kajoze basajja balina omusajja alabeko obulungi bw'atyo kakazi kamujoze nti yali agenda kwanjula omusajja omu ali mu gavumenti waalinnya mugagga nnyo naye nga bategeka kwanjula kyokka ng'ali mu maka Amiri akirigeza asobola n'okutta abakafeero yabimba babasudde omukazi eyatta omusajja omukazi eyatta omusajja najja n'agamba ono omusiguze nti tuyagale nga twagala oli mu mazi n'omusiguze n'agamba kati kitegeeza nti omukazi yali asobola okutta Dictator Amiri gwe woofulira ekirowoozo ekyanjula ng'ate omusajja akyali waka ng'ate w'oyagala kameramaani Dictator Amiri oba naawe tomalaako simanyi wandibanga naawe amaanyi go gaagalinga gange gakusondereza busondereza ate putulu yali taliiwo mu biseera ebyo kyonaakozesa kaputulu omuntu wayagalira abasajja abawera abana ng'okyali mu maka gwe naawe oba olina okwekeberamu oba olya kijento mbusime mu wiiki olyamu gumu nga tomanyi nti wawasa wakasagazi naye nga kebeza abaana akakazi si kangu wabona olumbe kitwale nti weeyambula olumbe lw'ekiraga ebyokoola kubanga ali asobola n'okutta asobola okugenda nabali baayagala jjukira wali tolina mulimu guli awo gustanezi naye kirungi kati olina omulimu gwo okola oli musanyufu ojja kufuna omulala akwagala akutegeera kasita walya
ate ne kuba nti kusobola kubulako wuwo n'obeerako n'ogwo era oba okalina. Okwekaza kubeerewo sijja nnyo kwagala kubikkirira nsobi ya muntu mbu kubanga nnoonya likes na views. Dictator Mail manyi ky'oyita mu kiseera kino era ndabyeko ebifaananyi ng'olina ku macupa. Yes, mu comment section mujja kubeeramu kaabakiwagira kaba kumenya omutima kookirabe wali obonyaabonya omukazi erererere naye nze munda mu nze ndi omu kwaba abeematiza. Dictator Mail yali asinga okwetaaga omukazi than omukazi okwetaaga Dictator Mail olw'ensonga ezimu. Dictator Mail was nobody. Omukazi nga she's a celebrity amanyiddwa. Relationship bwetyo ngimanyi ani asinga okuba nga ajeeguya. Sikakasa nti Dictator Mail yali teyeeguya relationship. Ndi mumativu munda mu nze nti kiteekeddwa okuba nga yali asinga okugikaka n'okubeerawo nga ne space eyo mwe twalabira okuba nti ebeerawo kasajja kattu kaateekamu kinene nnyo okulabika nga kagimaintaininga. Naye omukazi yenna nga ali mu limelight nga celebrity nga gwe you are nobody. Mirundi egisinga kiyinza okukaluubiriza because I have experienced it. Nze I personally njogera with experience gye nali mpiseemu. Naye yo no si ensonga yino. Omukazi yenna bw'olabanga akukiitinzeeko ku bestiiwo munda mu ggwe nga tonnaba na kubeera so much disappointed weebaze Katonda era mukwata obujega. Nze sobola congratulatinga Chosen Becky ne mugamba nti Kongs wafunye omusajja w'ebirooto byo. Bw'obanga obadde osobola okubeera n'omusajja akuzaddemu abaana 3 ng'olwaleero bestiiwo babadde babeera nti kati yakuwasizza and I say Kongs era nkutenda obwongo nti oli mukazi mugezi nnyo of all people abali mu nsi n'osalawo nti omuntu gw'olina okugenda naye mu maaso mu bulamu nti alina kubeera besti wa bbaawo era abadde omukozi wo and I sent Kongs kale tukitwale nti fine buli muntu anoonya mirembe naye gwe bw'okigattamu mu bwongo olaba kijja yadde oli mukazi era n'ekyo mb'ogambe Kongs no nze omu ku abo batasobola kukikkiriza era abalabira ddala nti Chosen Becky ateekeddwa okuba nga she has a big problem. Bwe nkola analysis ku relationship eno teri musajja mwavu oba mu status ya muvubuka ng'oyo ajja mu bulamu bwe nga tageti ye teri ku kasente oba teri kukuzaalamu kubanga alowooza nti wano wentadde ensiga ennamu akirabye nti osobola okulabirira abaana oli mukyala ali established bw'oba teweegendereza naye tageti ye agenda kukuzaalamu. Naye kizibu nnyo omusajja okubeera omugumiikiriza ku jjogo okumala ebbanga ery'emyaka egiwera asobola okugumiikiriza olw'excitement mu kiseera kino aga nti at least kamuwe ensigo nage manyi nti wano ensigo yange wengisize. Naye okuwangaza relationship ey'omuvubuka ng'oyo ng'omukazi gwalina dde oli celebrity nga naawe nga bwe weemanyi your status kiyinza okubeera ekizibu. Ekirala ekitera okwawula relationship efaananako bwetyo babuyita bwenzi. Sikakasa bulungi ekisooka kya bino omuvubuka tannaba kusetolinga kulowooza nti kati asetolinza afunye omukazi w'ebirooto bye tebakulimba nti mu bawala bonna balaba ku Kampala nti kati mu future agizudde mu Chosen Becky ow'abaana abana ekyo kyo nkikubuulira tasobola kusetolinga kati kitegeeza Chosen Becky status k'otuuse oyinza okuba nga oli ku level y'okuba nga ogamba nti kati oba nzita wano sigenda kuvaawo ku lw'okwagala okuimpressinga bannayuganda nti banandowooleza ki kubanga tukitegedde nti eri waliyo neeno oliyo kati owezezza bana kati n'oyo banaaba baweze bameka. Bangambye musajja munno ali mu ICU Dictator Mail lwaki temumugumyako? Leka konsesa kuliko gwaba alina omugwano guyinza okumutwala mu ICU. Abavubuka bonna Becky bamunoonyaako survive. Lindako Becky alina okufuna omusajja amwagala ebituufu ng'era amusobola. Naye bano abavubuka abamunoonyaako embeera Jovolaba ajja kumaliriza Becky ng'okuva lwe yava e Masaka n'abaana be yajja nabo. Agenda okudda e Masaka ajja kuddayo ne taxi y'abaana. Nga buli mwana yamuzaala musajja wanjawulo. Omusajja agenda kuwasa Becky ya propose z'ekisiyo nayo neeraba. Bano bonna bamunoonyaako survival. Naye kye njagala okwogera ne Dictator Mail. My brother Becky wamufuna muva mu katemba. Yakusanga toyina kyoli n'omujja mu restaurant. Kyogamba kati leka ne munne yali duleiva. Naye anoonyeemu oba amugulamu kamera ekinnuma omukazi mumulekera abaana be mutalabirira. Dictator Mail nga yalabirira abaana. Mpuliriza ate kati kankubuulira omusajja gw'olaba n'akukozesa mu mwaka gumu n'akuzaalamu abaana aba. Abaana basatu. Becky yakyogera lwatu. Muki.
ali 99 fata yo tewali family planning emukola kati kankubuulire teriyo family planning esobola kumukolako kubanga abo abaana bamuliira empuuta bamuteerako kayaga mayirungi musongola mulondo kati teriyo family planning eyinza kukola ku misioni z'abo abaana bonna banoonya survival. Becky anoonya omusajja amusobola bano bonna bakameramaani simanyi ono abadde asitula mizindaalo simanyi ono abadde akola ki bano bonna banoonya survival. kyogamba Becky bonna yalabirira abasajja era kati kankubuulire Becky yawasa abasajja bano ate yabawasa bano basobola okuwasa Becky. They are all looking for survivors. Becky ye muwagira abawase kubanga tebalina byakukola abawase paka kubawusiboyi be ajja bamalayo kuba buli anaamalanga okumufunamu ngadduka oli bwe yamufunamu kiri abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.